kati nno neno ngirikodinze kankugamba amazima neno ngirikodinze Eddi kyagala odde mu kulimba abantu tonsonderangako yadde siringi 10 kyemanyi nti nalya chapati y'omukomera that one I accept ate saasulako naawe nze eyali andabirira bamuyita semwogerere waali tolimba bantu tolina kye wali onkoleddeko mu kkomera tolimba twali tuzanya draft n'enkulekayo omusibe osobola okunsondera sente ate nze n'ensigalayo osobola okunsondera sente nze n'ensigalayo gwe n'ofuluma kyenkubuuza edireka kulimba bantu nze tolimba abantu tosondangako ku sente kubanga edi tewalina yadde 10 mu kkomera tewalina sente wali ozijjawa mu kkomera edi sente wali ozijjawa mu kkomera nze najja awusebo onu special order kasasiro otwala eri omutwe omunene Lubowa Dini Lubowa teyagenda na mu karantini wa covid waggulu gye babasoosa ne tumuwerawo woodi ne tumuwa obuliri obulungi ne tumuwa emmere yaffe ng'alya ku mmere yaffe Dini Lubowa saava ne bamuwa beyiro ekyo kye badde manyi okyerabize sobola kyerabira nze nasonda sente bwe bamuwa beyiro Edi Mutwe bamutabukidde Dini Lubowa gwe yayamba Dini Lubowa gwe yasondera sente Dini Lubowa gwe bawa ku byokulya Dini Lubowa gwe basuza obulungi nga bali mu kkomera Dini Lubowa gwe basondera sente za bail mwana wattu saawa zinene babituuzizaamu Edi Mutwe asobole okubeera nga abitebya emboozi eno mpanvuko tu emboozi eno eri sensitive gwe weke yagigoberera okuba gyatandikira gwe asobola okubeera nga agitegeera obulungi n'emboozi eno ey'oku ssimu ebakubidde Edi Mutwe okubeera nga babimubuuza ng'abimubuuza agezaako okubeera nga akazaakaza Edi Mutwe kw'obwo obuyambi bwe bagezaako okubeera nga balwendalinga eri omwami ono bagamba Abaganda akabaka oyambye ke kakuluma enteegateega omuntu gw'oyambye oba gw'oggye mu kyalo mwana wattu yasobola okukola ekyetaagisa kyonna alabe nga gwe odda mu kyalo kankutereko bulungi nnyo okuva gye byatandikidde paka gye byakomekeredde essimu eyakubiddwa Edi Mutwe naye nannyonnyola bulungi nnyo nga buli kimu wekyagenda mu maaso however nga gwagezaako okubeera nga nnyonnyola agezaako okutegeeza eggwanga mbu balimba Edi Mutwe mulimba n'ebyo byonna byagezaako okubeera nga amwogerako akatambi ke kano kankakutereko okuva gye katandikira paka gye kaggwera naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba mbyo subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino still wano ku SMX Media nkujukiza ntusobola bunnyo okulangira business yo tukubireko obukubizi kw'ennamba y'essimu ebisigadde obitulekera ate gwa n'essomero ng'owandiyagadde akalango k'essomero munina olimba lw'essomero mwagala okwatira video ba MDD music dance and drama ba sports tujja sobola bunnyo bibakwatira ku ssomero lyammwe ate mmwe ab'amasomero tubawa ne discount. Edi Mutwe kati ate wafuukira ddala kadeyideyi bw'otyo oli otya kansooke nkubuuze kuba tweddira gumu sooka osirike tesiri mu kuyomba siri mu kuyomba omanyi lwaki nkukubidde Edi Mutwe oli kyali wange gwe nalimpa respect ey'amaanyi kaakati lwaki atodda mu bantu n'olimba Edi mwampa disente kakati bino biri off record mwampa disente kakati lwaki atodda mu bantu n'obalimba nti mwampa sente omusibe ayinza okumpa sente mu kkomera Edi kankubuuze Edi listen Edi sooka mpuliriza Edi mpuliriza Sky Soldier mwana wange sooka owulirize njagala nziremu bye nkubuuza toyomba kuba ate gw'oli mu kuyomba ng'oŋŋanya okuyomba Sky Soldier mwana wange Sky Soldier mwana wange
nze nali mmanyiddewo nti ne Kalema ali Nairobi gy'asiraanidde. Mwe mweyogerera ebintu byammwe. Kalema ali Nairobi abadde asoma nga era alenge Ghetto TV yagiddukanya kati kankigambo oba badde tokimanyi. Njagala ombuulire. Ogenda fulumya nonsense. Lwaki oba totwebuuzaako nti eno ninayo bakyali bange. Eddie, let me tell you this. Toga Ricardo tolina simu ye. Let me tell you this. Toga Sikayi akubuulira ebintu naawe n'ofulumya pulogulaamu mu Sikayi. Mpuliriza, Eddie. Sikayi mwana wange. Eddie, bw'obanga oyagala kujja mu bantu kulimba. Lwaki tojja nenkuinterviewinga ggwe Eddie? Ojja nakabira ku seeti gwe kankubuulire. Kati nno neeno ngirikodinze kankugamba amazima. Neeno ngirikodinze. Eddie, saagala odde mu kulimba abantu. Tonsonderangako yadde siringi 10. Kyemanyi nti nalya capati y'omukomera. That one I accept. Ate saasulako naawe nze eyali andabirira bamuyita Semwogerere waali. Tolimba bantu. Tolina kye wali onkoleddeko mu kkomera tolimba. Twali tuzanya draft n'enkulekayo. Omusibe osobola okunsondera sente ate nze n'ensigalayo. Osobola okunsondera sente nze n'ensigalayo. Gwe n'ofuluma. Kyenkubuuza. Eddie, leka kulimba bantu. Nze nali nze. Tolimba abantu, tosondangako ku sente kubanga Eddie tewalina yadde 10 mu kkomera. Tewalina. Sente wali ozijjawa mu kkomera. Eddie, sente wali ozijjawa mu kkomera. Nze najja awusebo on special order. Kasasiro twali eri omutwe omunene. Lubowa Dini Lubowa teyagenda na mu karantini wa COVID waggulu gye babasoosa ne tumuwerawo woodi ne tumuwa obuliri obulungi ne tumuwa emmere yaffe ng'alya ku mmere yaffe. Dini Lubowa saava ne bamuwa beyiro. Ekyo kye bamanyi okyerabize. Sisobola kyerabira nze nasonda sente. Bwe bamuwa beyiro yakakadde bagamba ya miliyoni emu okumuta.